teri nsonga lwaki omuntu ayogera ku kigambo kya federo nga tunasalawo oba Uganda esigala ng'ensi emu oba tuddayo ewaffe tukole buli omu kyasobola okukola oluvannyuma tutandike okuteesateesa mu ngeri gye tuyinza okukolaganamu. Kaakati ekituufu ekigenda okuba mu conference eyo kankuwa ekyokulabirako. Omuzungu yatufuula ng'ensolo eziri mu national park n'atusambifo nga bw'ayagadde. Bw'oyogera ku bagisu, abagisu bangi nnyo abali e Kenya n'abagisu bangi nnyo abali e Buganda. Nze ndowooza nti kino ekijja okuva mu lukiiko olwo abagisu baagala kubeera bumu. N'olwekyo n'ensala eya Uganda ne Kenya tulina gijjawo. Kubanga ensala eyo teyateekebwawo ku lw'obulungi bw'abantu, yateekebwawo ku lw'obulungi bwa colonial interests. Ng'omuntu alinga asala mu kibanja kye nti kino nkiwadde mutabani wange gundi, kiri nkiwadde mutabani wange gundi, nga ffe tulinga engabi oba enjobe eziri awo mu kitundu ekyo. Mu Western Uganda osanga kye kimu. Kaakati mu nkomerero nze ndowooza nti oba oli awo bannayuganda bajja kusalawo nti Abaganda tudde Buganda, abagisu bonna babeere bumu, Kenyani board eveewo, abasoga abo tuli nabo babeere busoga. Mwakoonye ku kigambo kya October nga 8. Bw'oba oyagala okukola eggwanga, bwe baba basazeewo okukola eggwanga Uganda, kuba eri omuzungu lyo liremaganye liwedde lyesaanyizaawo. Si ffeka Buganda tugamba nti Uganda yesaanyizaawo etusembye, naye ne Bunyoro boogera kye kimu. Ate jjukira mpozi kakino nkigaziyeemu, Obuganda bubonyeebonye nnyo olw'ensonga nti bannaffe baayagala okubba obugagga bwa Uganda naddala emmwanyi. Kuba emmwanyi mwe mwali muva ddoola. Kati gwe alima emmwanyi ne bakufuula omuddu omupakasi, gw'olima emmwanyi bo nga batwala batunde bafune dollars, bagule benzezi, bagule ebirala byonna bye baagala n'abaana babatwala ebweru basome. Njagala si tekyagwawo bugwi nti omugenzi oyita Ojoko ye yakuliranga Coffee Marketing Board ne Pamba kye kimu. Kaakati ekizibu omunyolo kyaliko nti obugagga abo abaagala okubba ogenda mu maaso n'okubba ebintu by'abalala nga Idi Amin bwe yabba ebintu by'abayindi, bonna batunuulidde oyiro w'ebunyolo. Naye nga position national conference eyo gyendowooza nti ejja kuvaayo nga decision yaayo, ettaka birina bannyiniryo na byonna ebiri mu ttaka birina byabo abali ku ttaka eryo Katonda gye yabateeka. N'olwekyo bwe tugamba nti ettaka lya Buganda n'eggolo lyamuno ali Buganda kati bwe babba, ne Diamonds ezire Kalamojja nazo ze babba, n'omukalamojja n'agamba toddayo okulinnya mu Diamond zaffe n'okugjayo ebikola seminti n'ebintu ebifaana bwe bityo. Bwe linabeera nti decision ya Uganda teweeraliikirira gavumenti kugaana kikola, kuba tejja kuba na buyinza kukiziyiza. N'olwekyo tubonyebonye emyaka mingi nnyo nga bwe mbategeezezza, naye nze obugumiikiriza bwe tutuuka mu conference eyo omwaka guno ye kaadi esembayo. Naye mpozi ekibuuzo ekirala, lwaki tusisinkana Buganda ebiseera byonna? Kubanga nga bwe mwogedde ku ntandikwa za Uganda zonna zaatandikira wano mu Buganda, oba oliawo n'enkomerero ya Uganda yonna ejja kutandikira wano mu Buganda. Bwe kiba nga kisobola okussaawo Uganda empya gye twesaliddewo okussaawo, nze ndowooza era kisaanidde ti Uganda empya eyo eyinza okutandikira mu Buganda, bwe kuba nga kwe kusiima kw'abantu b'e Buganda. Waliwo munnaffe atukubidde tusanusokuwulira amanya gona waliweseeenoolibulebyo y'Abaganda ababaka manya mu birungi kyo muwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Mu birungi ki tusanusokuwulira
tulina ebyokita Gukiina sooka niriza waffe era omusomesa waffe asomesezza obulungi mpozi nga bweri enkufa yange nsooka otegeeza abawuliriza ba rediyo yaffe nti olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International lulina ofiisi 2 ng'emu eri wano Buganda oluguudo Kabakanjagala wa Musolooza opposite ne Kikki House awalinga enfudu edda Singiri House oyo ye yali omukuza wa Ssekabaka Daudi Chwa n'olwekyo ayagala okwegatta ku lukiiko olwo ene Buganda awe wali ofiisi yalwo ofiisi ey'okubiri eri mu Bungereza ku Mutala Ilford abali emitala w'amayanja bonna Amerika, Bungereza, Germany, Sweden basuubira okuba nga bakwatagana nammwe nga ekigendererwa ekikulu kwe kukola ttiimu egenda okuba ey'amaanyi era egenda okwaŋŋanga ebizibu bya Buganda n'okutuusa Buganda ku buwanguzi. Seko ng'ebyo mbimaze nziramu era okwebaza omugenyi waffe olw'okuwaayo obudde bwe abeera ku mpewo yaffe ate n'akusomesa ebintu ebyaku. Sebo nkwebazizza nnyo n'olwekyo nze nina ebibuuzo biringa 3 ng'ekimu kikwata ku magye, ekimu kikwata ku Uganda, ekimu kikwata ku mulamwa gwennyini. Lwaki Buganda eremedde mu masaŋŋanzira? Kansooke n'ekya Uganda. Mukadde waffe bwe yadde atandika yayanjudde n'agamba nti mwana nzaalwa ebawokota wano. N'olwekyo kyengenda okwogera ku Uganda nkakasa bw'aba webawokota akimanyi buki? Nesese wayogedde nkakasa nawo bwekiri. Sebo bwe twabeeranga mu kyalo eyo twafunanga obuwuka bwe bayita ensanafu. Ensanafu bwe zajjanga waka zaatuzindanga naye nga embuzi, enkoko, abaana mbeera ku bukenke era nkakasa irembe gyabeerangawo nga mumaze okuzuulira ddala ekiyumba ky'ensanafu ezo we ziva. N'olwekyo nga bw'ayogedde nti waliwo okubba eddagala, waliwo ebitagenda bulungi, nze ndowooza ekimu ku kyo waliwo ensanafu ezijja ne zirumpa Abaganda nga bw'ayogedde ku mawumawu y'Eruweero, bw'ayogedde ku mawumawu y'abana abagenda mu medical store ne babbamu eddagala mu Gavi Fund. Kyatakoonyeeko kiki ekikoleddwa Makerere University olwaleero okubyempitiriza nti yunivasite eyo eri ku ttaka lya Buganda, eri mu Buganda naye ettiddwa mu ngeri ŋŋendekere okulaba nti mu Buganda omuntu baagala okuvaawo nga tewali na Muganda wasobola kutandikira yunivasite ne bagita nga kati bali mu gabana ttaka lya yunivasite. Genda Emulago kumpi nayo Tambiro abaana okubajjamu embuto okutta gamba simanyina bwe nnyinza kiteeka. Kulwekyo nze ezo zensanafu zeŋŋamba ezitulumba naye ensanafu ezikola ebyo zirina ekibondo wenkakasa we ziva otumanya obuki obulungi. Tusobola okubeera mu mirembe nga ensanafu ezo buli kiseera zikulumba. Ekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri kigenda ku magye. Sebo omugenyi waffe sijja kwotinga lunaku lwe yayogera naye nkakasa ojjukira bulungi nga bamaze okukola constitution ya 95 nga ndowooza zaali 8 October nga president agitongoza ku Constitutional Square
yagamba bw'ati nti constitution eno ensanyusizza naye mulimu ebintu bibiri ebitansanyusizza engeri gyekutta ensonga z'ettaka n'ekyokubiri kwe kuddira erinnya ly'amagye gange n'erikyusa. Ye Museveni agamba amagye ge baagayita NRA n'olwekyo nga yanyiiga teyasanyuka abasinga okutuula ne batuusa NRA ne batuula UPDF. Kitegeeza amagye gaani ga Museveni. N'olwekyo omugenyi waffe ndowooza ajjukira ekyaliwo ng'Abangereza bajjako bote bateekako Idi Amin ekyali mu lubiri